Well, the name is Konge Moses Kibalama. I'm currently the president of National Unity Platform. Omulungi andaba nkulamusizaako nnyo weebale byonna by'otuusaako engalo muzikola Hajj Abdul Mnyamisha afikulwanga nze aliwo ate mbeere nga nkutuusaako ebigenda maaso mu ggwanga. Programu yaffe kyendaba kyolaba era gituko olunaku olwaleero twagala tumbeere nga ntunuulira ku nsonga nnyingi ezigenda mu ggwanga naye olunaku lwaleero essira ngenda singa liteeka ku kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mu kibiina ekya National Unity Platform wakati w'omukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu Ghetto President n'omukulu Kibalama ani yani Kibalama twamulaba nga akwasa ekibiina kino n'akikwasa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Essaawa eno ayogeza kirimi tugenda kuba nga tubyogerako. Ampuliriza nandaba essaawa eno yennyini kyenkusaba kintu kiri kimu beera ng'olikinga page yaffe eno eya Fik Media oba ne Fik Productions ate ku YouTube subscribinga ate obiringa okoona ku kadde kaffaako ate obirenga programu zaffe ogenda kubeera ng'ozifuna zonna. Nina munange Dante Muhammad ali ku kamera ate kubeera nga buli kimu kitambula bulungi nnyo ddala. Nzikiriza ku butuuseeko nafa Global Machinery Spares abali Sandra Watseka bagambye nti beera ng'ogendayo ate bakutuuseeko buli kimu kiweetaaga ddala mu ebigenda mu motoka gamba nga enkoba bearings oil seals n'ebirala emotoka ebiringa etambula bulungi nnyo ddala. Ampuliriza nandaba amawulire olunaku lw'ejjo ekiro gatandise okubeera nga gatambula ate buli omu n'atandika okubeera nga yeebuuza kiki ekigenda mu maaso ew'omukulu Kibalama. Kibalama Kongo ono jjukira yavaakyo emabega n'abeera nga yakwasa ekibiina kino omukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu era bwe batyo ekibiina Kyagulanyi Robert Ssentamu ne pressure group ye eya People Power n'ebeera nga yava mu pressure group oba movement n'eba nga yalinnya ate eddaala n'egenda mu party n'efuuka National Unity Platform. Ekibiina kino kyatandikibwawo mu mwaka gwa 2024 kibaddewo nga basinga obungi tetukimanyi. Sijja gamba nti nze mbadde sikimanyi kuba nze munnaye nnoonyereza naye abasinga obungi tubadde ensonga eyo tebagimanyi ey'okuba nti ekibiina kino weekiri. Ekibiina kino Kyagulanyi Robert Ssentamu yamaliriza okubeera nga ate akitwala n'abeera nga munnange akikulembera ne kiva mu mikono gy'omukulu Kibalama ne gidda mu mikono gya Kyagulanyi Robert Ssentamu ne People Power. Essaawa eno Kibalama agamba ekibiina akyagala. Ebintu bino byenjagala okubeera nga olunaku olwaleero twogerako. Kibalama kiki kyayagala, kiki kyabaza na biki ebyali mu nteeseganya byonna ngenda kuba nga mbikutuusaako. Beera ng'ogoberera programu yaffe eno ate ngenda kuba nkubuulira nti wano nkomye wano naye tugenda kuba nga tetutandikira wano. National Unity Platform Kibalama Robert Kyagulanyi Ssentamu ani. Ampuliriza nandaba nzikiriza mbeere nga nkugamba ebigambo bino wammanga nti bingi ebisobodde okubeera nga ate bivaayo nebeera nga byogerwa ddala okutandika n'olunaku lw'eggulo. Twalaba nga Kyagulanyi Robert Ssentamu yafuna ekibiina kino ekya National Unity Platform bangi nnyo ku baali mu Electoral Commission baagobwa oluvannyuma lw'okubeera nga kino kyali kimaze okubeerawo. Kino nno kyali kitegeeza ki? Kyagulanyi ajjawo ekibiina. Byonna tugenda kubeera nga ate tubitegeera. Ensonga zino zonna zivaawa kiki ekyalimu. Ampuliriza amawulire gasobodde okubeera nga gatambula olunaku lw'ejjo lwonna era omukulu ono Kibalama Nkonge n'avaayo ne ku mukutu n'abeera nga ayogera ebigambo eby'enjawulo. Ngenda kuba nga mbikutuusaako ebirala ngenda kuba nga mbiteekayo ku mukutu gwe n'ataabirabye osobole okubeera ng'obiraba ate ngenda kuba nga mbikukyusiza mbikunnyonnyolera bulungi biki byategeeza. Ngenda kuba nga nkomezaawo n'obutambi bw'emabega munnange essaawa zituddukako naye ngenda kuba nga ensonga zino nzikuviira kannabwala bulungi.
omukulu kibalama yavaayo n'abeera nga annyonnyola n'agamba nti munnange yavudde olunaku lwaleero n'agamba nti ekibiina kino oluvannyuma lw'okubeera nga bakikwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu baali bamusuubiramu obuwumbi 18 abeere ng'ate abuwaayo. Naye mabegako Kibalama yayongera ku kintu kya ssente zino n'agamba ekibiina tekitundiddwa. Byonna byali mu vidiyo eriwo eraga Kibalama ng'avaayo n'abeera nga yagamba nti ekibiina kino kyasooka kubeeramu NURP naye ne kibeera nga kyakyusibwa okuva mu National Unity Reconciliation and Development Party ne kifuuka NUP, National Unity Platform, ng'ekifuuse ekyo nti bannakyalo baali tebasobola kwogera kigambo kino kyonna kimalayo ekya NURP. NURP tugambye nti National Unity Reconciliation and Development Party. Bwe batwe bakisimba ku musingi ogwo. Ampuliriza bingi ebisobola okubeera nga bivaayo naye njaga tubeere nga tuwuliza ku Kibalama ono ebigambo byasobola okubeera nga ayogera. Video ogenda kubanga ogiraba awo ebbali beera ng'ogigoberera nga nange bwe nkuteesa wenkuteekerayo eno mpola mpola ate bwe kimu kibeere nga kitambula bulungi. Kibalama bw'ati bwe yasobodde okubeera nga ayogera mu bigambo bye. Well, the name is Konge Moses Kibalama. I'm currently the president of National Unity Platform. Yes, agamba nti amanya ge ye Kibalama Nkonge bw'ati avuddeyo n'abeera ng'agamba nti essaawa eno yennyini ye mukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform. Njagala oddemu owulirize Well, the name is Konge Moses Kibalama. I'm currently the president of National Unity Platform. Kitegeeza ki eri bannayuganda wabeera nga essaawa eno yennyini akulaze nti ye mukulembeze wa National Unity Platform? Wuliriza. The party that has existed for the last 16 years, sometime last year we got August. That's when we tried to change the name of the political party so that we shortened the name in order for people, villagers, to be able to pronounce the name. And instead of calling it NURP, which is National Unity Reconciliation and Development Party, we shortened it to National Unity Platform, which is the NUP. That was to help our people on the grassroots to be able to grasp the name. Awampuliriza toyagalawo nnyo naye abadde annyonnyola engeri ki ekibiina kino ekyakyusibwa mbwedde wesoose okubeera nga kugamba nti kyava mu National Unity Reconciliation and Development Party ne kidda mu National Unity Platform. Ekiyambibwa ki kubeera nga bataasa bannakyalo basobole okwatula ekigambo ekyo. Okay, ate tumuyinaako nnyo buzibu naye twagala tubeere nga tuwuliriza ebigambo ebiri mu maaso wano. Njagala obeere nga owuliriza. And then, of course, we had not worked with this group. We couldn't. Njagala obeere nga owuliriza something, as good as $5 million. Any individual would go in for the same. That's how we fell into the trap. It was a good promise. We hoped so. And then, of course, we had not worked with this group. We wouldn't know them until we get closer to them and we say, hey, what's this? We have messed our... Ampuliriza, deal erimu $5,000,000. $5,000,000. Gwe ng'omuntu yenna tosobola kugaana deal eyo. Kitegeeza kiri Kibalama nti ekibiina kino yakikwata n'abeera ng'akitunda eri national eri omukulu abakulu abatwala National Unity Platform. Sijja nnyo kwogera Kyagulanyi Robert Ssentamu kuba ekibiina kino bangi bannayuganda bonna ekibiina kino kyabatiikibwawo nti kyabannayuganda. Wuliriza bulungi. We are messing up our party. If we didn't bring in this people power group, the party would be still flourishing very well. Agamba nti senga tebateekamu kintu kya people power
kubeera nga bajiyingiza mu national unity platform pate yanditambudde bulungi. Ekibuzo kyembuuza mukulu Kibalama, national unity platform weyajja mu 2004 national NUP ani yali agimanyi? Ffenna tugenza okubeera tugitegeera obulungi nga people power yejo overtakings. Kino kitegeeza nti ebigambo bino ebigenda mu maaso n'okwogerwa omukulu Kibalama birimu ekirimi kingi nnyo ddala, kubanga ekibiina ani abadde akimanyi kibadde kiyamba ki wabula kibadde kiri awo nga kitudde. Wuliriza. And without incidents or complaints. But along the way you make a mistake and sometimes you want to rectify it. At times you may succeed in rectifying such mistakes. Sometimes it becomes very difficult. Formerly I had promised njagala nnyo tuwulirize awantu awo gwe wenna awulira n'alaba njagala tulaba awantu awo wakulu nnyo. a lot of presentaries, including the commercial enterprises that had been registered and were awaiting licensing or authorization. But they promised me that since they were coming in power, they could be able to license most of my enterprises, the Export-Import Bank of Uganda Limited. Mwami Kibalama agamba nti ebyamusuubizibwa mu Luganda tuyinza obiyita ensi n'eggulu. Tisinga National Unity Platform bamuwa essuubi nti kyekibiina ekigenda okubeera nga kiwangula akalulu. Era bwe kiwangula bizinesi ze zonna zigenda kubeera nga bazitugamba oba tukiyite zikuza, zibeere nga zeeyongerayo okubeera nga z'amaanyi. Kino nno essuubi lirabika litandise okumuggwawo Mwami Kibalama wabanga ayogedde bw'atyo. Ddala kituufu essuubi liweddewo? Katuwulirize. Mwami Kibalama emboozi gyanyumya mpanvu naye nzikiriza mbeere ng'ate nkutuusaako omukulu ayogerera ekibiina kino. Biki ye byasobodde okubeera nga ayogera? Kuba Mwami Kibalama ebintu ebisinga byayogera biraga nti tali fine, waali tewategeerekeka. Ekyokubiri ani yali amukwata? Ekyo nakyo kikulu. So tuwulirize awantu wano. Guess what that idea? My name is Simba Paul. Kati ono Simba Paul naye wa kibiina kino be bamu ku baali mu kibiina. 39 years of age. I was a Secretary General of National Unity Platform before the new leadership of Chagulanyi came in, and I participated. Awo wakulu abakulu bali babiri bali mu kubagana empawa. Ono agamba nti emabegako yali Secretary General w'ekibiina nga Kyagulanyi tannaba kujjamu. Njagala nnyo tukuwuliriza bulungi. Ye mukulu Kibalama agamba essaawa eno ye mukulembeze kanzi kambaddizeeyo. Njagala nnyo tugoberere ensonga zino. Ebisinga tujja bifuna olunaku oluddako naye leero tubeereko kye tutegeera ekitono ate kibeere nga kituyamba. Wuliriza omukulu ono. 39 years of age. Guess what that idea? My name is Simba Paul. Yes, Simba Paul. Wuliriza bulungi. 39 years of age. I was kitegeeza yali katakyali. Wuliriza. Secretary General of National Unity Platform before the new leadership of Chagulanyi. Before the new leadership of Kyagulanyi. Kitegeeza nti leadership kati eriwo ya Kyagulanyi. Currently right now tutwala Kyagulanyi okubeera nga ye mukulembeze.
lwaki ye Kibalama ayogera bulala? Wuliriza. And I participated in the processes that transpired to reach a consensus with people power to work together with us. And having been a Secretary General from 2017 to 2019, around 2019, I happened to be the custodian of all the party documents. Okay. And records. We were kakati ono ye mukulu Kibalama. Mukulu Kibalama ali mugezaako kubeera ono ye Secretary General ali mugezaako kubeera nga atulaga biki ebibaddewo, biki ebibadde birina okubeerawo, byonna tuli mugezaako kubeera nga tubifuna nga tubijja mu ye. Naye batandise dda okukubagana empawa. Njaga tuwuliziganye bulungi. And this has not come to pass, and it is not even talked about in the line of discussion. But what is quite disturbing is basically the internal mechanism. Because when this political party that I was the Secretary General to, the party had its objectives and the ways of how we wanted it run. Ekibuuzo. Ebanga bagamba nti ekibiina baakiwaayira ekigenda, amateeka gaabwe gayamba wa? But when you look at how things are done by the people we met with, you terribly get to understand that. Weba, is it a mad oba ekintu baakiwaayo? Kubanga waneno oba owulira omukulu Kibalama yagambye nti millions zaali millions za $5 ezaaweebwayo ekibiina ne kitundibwa. So ebintu bino tebitegerekeka. Abakulu balinga abakangiddwamu engeri gye boogeramu. Wuliriza. Country attained the objectives of National Unity Platform as to why it was formed. So this is why we thought otherwise. A lot was promised. Wano tusenga okwagala. Bingi byasuubizibwa. Wuliriza. And every single time they could say it is about to happen. The money is going to come, the money is going to come, the money is about to come. The money is going to come, the money is about to come, the money is going to come. Sente okujja kitegeeza ekintu baba bakitunda. Wuliriza, teba maji. Money is not coming. And actually, you see, people may receive it in a bad faith. We need to package this well. The issue here is not about the money per se. Kanozulira. Njagala nnyo omukulu ntuseke tumuveeko kuba abasinga obungi mwasudde okubeera nga mulaba vidiyo eno. Naye kye tusinga okwagala okubeera nga tufuna katufune ku katambi akaliwo emabegako emikutu egy'enjawulo gyakafulumya ng'omwami ono mukulu Kibalama alaga nti bantu bali mu kubeera nga bamutiisatiisa. Katufune vidiyo eno ate asobole okubeera nga avaayo abeereko tuwulize biki byasobola okubeera nga ayolera mu programu katulaye batusenjemu katono. Omukulu Kibalama ebigambo yasobola okubeera nga ayogera ng'alaga ddala nti munnaye waliwo abantu abamutiisa n'atuukanisa n'agamba nti naye kirungi ku nnyumba ye kuliko security eri gguluggulu yava ku ssekadole oba n'ateekayo ki. Kale katuwulirize. Natandika okufuna simu ezitiisatiisa nfuna obubaka obw'enjawulo obutiisatiisa. Ekibiina wakiwadde otya Kyagulanyi yazze atya okubeera omukulembeze. Abantu abatamanyiddwa bajja mu maka gange essaawa ez'ekiro nga balaba kuba nalingiza mu ddirisa. Ennyumba yange erina security entegeke eŋŋenderere. Nasobola okuyita mu kageeti akatono nze nembulawo. Kibalama okwogera bino agamba yasooka mu kageeti akatono n'akola ki?
kitegeeza nti mukulu kibalama ono ebintu bingi bizze azaatiisibwatiisibwa. Kino kitegeeza ki wabanga ate ayina abamutiisa. Katuwulirize obanga abadde mutuufu obanga abadde atufera. Buno bwe budde obw'okulaba ddala kiki kumpulu kibalama engeri gyawaayo ekibiina kyali kiraga kintu kirala nnyo. Miliyoni 8 abo ne bamala. Wuliriza njagatuuliza awantu wano. Ziriwa. Njagatuuliza awantu wano. Embebwa ensimbi. Wakulu nnyo. Titembebwa ensimbi. Ekibiina bakitunda biliyoni 1. Ziriwa. Ekibiina bakitunda miliyoni 8 abo ne bamala. Wavuddeyo kati n'abagamba ebisatu 300 miliyoni. Kivaawa. Kyagulanyi alina ssente ezo. Kyagulanyi alina ssente ezo naye ng'ate tuwuliddeko nga bagamba twasuubizibwa ebintu bingi naye ssente tezinnaba kujja. Mu bintu ebingi mwe muli ssente. Omukulu ono emabegako akulaga nti Kyagulanyi talina ssente. Wuliriza. Bamumanyi okunsinga maybe kuba mu interaction emirundi mingi. Ssente zivaawo ezo. Basebo tetutunda. Ssente zivaawo ezo. Kibiina. Abantu abatutte okwemulugu. Basebo tetutunda nga kibiina. Nga obalabe bali ababiri. Mukulu Kibalama n'omukulu ono Secretary General. Era we baali nga bali ku kibiina ekamocha ewali amaka makulu aga National Unity Platform omwava People Power. Ampuliriza ngenda kubanga nkwerekereza ate mbere nga nkutuusako programu endala kubanga omukulu Kibalama ono tugenda kumugoberera tutunuulire nabiki bye yayogera nga program nga awaayo ekibiina kino eri National Unity Platform. Ebigambo bingi bye yayogera yalaga obulungi ne obwerufu obuli mukulu Kyagulanyi Robert Sentamu. Yalaga nti ddala kituufu yeetaagisa okubeera nga ate atwala obukulembeze. Yalaga nti ddala kituufu yeetaaga okubeera nga abeera nga yakulembera ekibiina kino. Mu bigambo bye nabira nga ayogera nti essaawa eno ekibiina kitaddewo nkirekedde Robert Kyagulanyi Sentamu yagenda okubeera nga akikulembera. Naye tuwidde ku video ng'agamba nti currently ye mukulembeze wa National Unity Platform. Ne tubulya Secretary General we eyali ng'agamba nali nga Kyagulanyi Robert Sentamu tannaba kubeera ng'atwala. Bingi tugenda kubeera nga ate tubigoberera mpola tubikwate mpola. Beera nga osubscribinga akadde kakooneko osobola okubeera nga programu zonna ezijja ku Fik Productions ozifuna bulungi nnyo ddala. Mukutu gwa Fik Productions ku YouTube beera nga ogendayo subscribinga likinga. Ku mukutu gwa Facebook tulinayo Fik Media era neeri wansi wa Fik Productions nayo beera nga ogilikinga ate buli kimu kigenda kubanga kikutambulira bulungi. Nkwebaza nnyo webali nnyo okubeera nga obaddeko. Amuziko Alhaji Abdullah Mnyamisha afikulwanga agundegunde omuteregga.